maaso awo e Lugazi. Webale nnyo munange Evelyn Nakyejwe atulaba ku telefayina tusikuweereza tusinzira wano ku ssaza ly'e Lugazi era nga enteekateeka zonna ez'okutambula okw'abalamazi abagenda okuva mu ssaza lino okwolekera e Namugongo. Jjukira nti kuno kwe kulamaga okutongola olw'okuba nti essaza lino liriteeseteese Namugongo w'omwaka guno 2025. Abalamazi ab'enjawulo abagenda okwetaba mu kutambula batandise okutuuka wano ku Lutikko y'essaza era nga bangi nnyo batuuka bagezaako okweteeka mu bigero oboolyawo yabajuliza okubonaabona ko bayitamu nga batambuza ebigero okuva e Munyonyo okutuuka e Namugongo. Mukadde kano we tutambulidde okuva mu kibuga Kampala okujja okutuuka wano ku ssaza, abalamazi ab'enjawulo bangi nnyo tubasanze ku luguudo nga batambula boolekera Namugongo, wabula ababeera bakoye babeera bafunyeemu okusoomozebwa kwonna bafuna we bakuŋŋaanira ne basooka ne bawummulamu n'oluvannyuma ate ne batukiza buto olugendo lwabwe. Ky'oyinza okulaba emabega wange be bamu ku balamazi abatandise okutuuka wano ku kitebe ky'essaza okubeera nti beeteekateeka okutambula kw'essaza okuva wano e Lugazi kugenda kutandika ku ssaawa 10 ez'ekiro, ate nga waliwo n'ekibinja ekigenda okutambula okuva wali mu kigo ky'e Naggalama bagenda kutandika okutambula ku ssaawa 2 ez'okumakya, n'oluvannyuma ku ssaawa nga 6:30 oba ssaawa 7 basuubirwa okuba nti bonna abanaabavudde ebitundu eby'enjawulo bajja kuba batuuse e Ssonde, n'oluvannyuma batambule lumu okwolekera ekitundu eky'e Namugongo ku kiggwa ky'abajulizi abakatoliki. Mukadde kano njagala mbeeko abalamazi b'enjipa yamuuko nabo otubulireko oviiridde wana lwaki ozze mu nteekateeka eno. Balamusiza akabalabi baffe aba BBS Telefayina. Balamusiza akabalabi baffe aba BBS Telefayina. Amannya gange nze Kanyike Vincent nga nviiridde Buyukwe, Lubanyi Sub Parish esangibwa Malongwe Parish, Nkokonje Rudinale, Lugazi Diocese. Lwaki ozze okutambula mu nteekateeka eno? Kiki kyo nasala ky'enjawulo gy'ogenda naye Namugongo? Ekindeese okutambula mu kulamaga kuno ekisookera ddala kubanga essaza lyaffe ery'e Lugazi erigenda okukulemberamu okulamaga kw'omwaka guno gwa 2025 era nga ekindeetedde ddala kwongera kusaba Katonda anyongera obulamu ampe n'emikisa ku byenduubirira okukola mu maaso. Mama mmwe abambadde bwe muti mugenda kuba mukola ki mu nteekateeka eno? Abambadde wetuti erinnya n'eddowooza yo Francis okuva Busagazi Sub Parish Kiyindi Diocese Lugazi. Ekituwadde okwambala wetuti ennyambala eno ekiruubirira ky'ebyambalo bino batufulumiza edayisesi yaffe yegenda okukulembera Bishop waffe Kakooza, era ekindeese ekituleese ffena nga we mutulaba okubanga Bishop waffe buli wanaakuba amaaso ng'atunulira wona abantu bonna nga Lugazi yabakyasinze obungi, era esala yange gye nsookeseza mu ddiro nsooka kwebaza Mukama kutukuuma ffena n'otutambuza okuva eyo mu byalo okutuuka wano we tutuuse, ne twongerako okusaba Bishop waffe yagenda okukulembera era tumusabira obulamu n'okutulembera bulungi. Tweyanzige katufuneko ku balamazi abalala. Olugendo luno mulweteekedde mutyo olulabika nga luwanvu bwe ruti? Olugendo luno tulweteeketeekedde kubanga Mukama waffe Yesu Kristu waali era agenda tutambuza tutuuke twaze tweteeseteese ne saala zaffe, era nze ekisinza okuntambuza okunzija ebusagazi gye nvudde ennyo ekereziya yaffe gye tuzimba naffe abajulizi abo abaafa olw'omulokozi waffe batuyambe naffe tusobole okumaliriza ekiggwa kyaffe, y'ensonga enkulu entambuza. Wow, tweyanziza nnyo tweyanzege be bamu ku balamazi abatuuse wano ku ekereziya y'essaza. Tugenda kubanga tulondola enteekateeka zonna era we tuli nnyo ssaawa 10 zijja kutusanga wano okutandika olugendo, era nga balamazi abagenda okuva wano ku ssaza bagenda kusimbulwa omusumba w'essaza lino Christopher Kakooza, n'oluvannyuma ate batambule okwegatta ku bannaabwe banasanga wali mu bitundu eby'Essonde. Enteekateeka zonna BBS Telefayina egenda kuzirondoola, tujja kutambula nabo era tujja kuzikutuusaako mawulire gaffe olunaku olw'enkya ku ssaawa 1 ey'akawungeezi saako ne ku ssaawa 4 ez'ekiro. Nze Ronald Kitanda nkoze ne Davis Muhumuza ku kamera, tusinzidde wano ku ssaza ery'e Lugazi awangala ennyo Ssaabasajja Kabaka. Kale weebale nnyo.